tutandike ne mami mama. Zanyo tweyanzege munabaze wano mbaga y'omwami wange semiddagala tweyanza bannange mwenna abazze wano kuno omukolo ogw'obulumi ennyo tweyanzeege. Kato abadde mukwano gwange nga bwe bayogera, bwe nyomba naye, bwe nseka naye, nadde alina ekintu ennaku zino kyakola naagala ng'oli wakuweereza mafuta. Ati Mariam weko yalina okumpa ekyo ezokukozesa yangu walimuga asagala weereza ati wenkuvaako ngenda wa Mariam neyanziza bale kwagala Kato Medi neyanziza abe mchi neyanziza mwebale nnyo mwenna. Ani wange njagala ogume mukyala wange ono alina okuguma abaddewo n'omwami we beeyagala nabagala yabatabula yajanikayoba nenagala atatayomba ate abadde alina ekizibu kya nabagala nesanga bwesanzi bwentyo nennemu okukula nga manyi ndi muto kaseera nina omugamba kino nina omugamba kiri badde mukwano gwange Kato okusabira Mukama w'ekiwunzi kyena. All protocol observed. Good afternoon, everyone. I beg to use English because Honorable Kato Lubwama had started going on the global stage. He had fans and actors from Nigeria and Turkey who requested that I pass on condolences. On behalf of the family of Kato Lubwama, we want to celebrate the life of our beloved father and best friend, who has left a lasting impact on all of us. Honorable Kato Lubwama was a loving and devoted father who always put his family first. He was a provider, a mentor, and a best friend. His love and guidance will always be cherished and forever remembered. We know that he touched the lives of many people, and we are comforted to know that his legacy will live on through his art, and we shall make sure that his memories will always live on, and his legacy will always live on as well. We want to extend our heartfelt gratitude to all Muzee's friends, fans, and well-wishers. Your support and encouragement meant the world to him. In a simple way, we would want to first thank Mama. Mama, webali nnyo webalire ddala okulabirira taata lino lyonna ebbanga. Singa nabagala mwebali mutwebye okuva ku Martin Road, bo zonna zazannyumiza. Julius Dumba, omwami ono nsaba ajjeko mu maaso, abantu abasinga mbadde mulaba Noise Media, naye ono yafuuka muganda wange. Okuva Honorable yava mu Parliament abantu bangi nnyo abadduka. Ne Julius yali naye ne Honorable Munyagwa. And I'm very sad that Honorable Munyagwa right now ali Luzira. He has tasobodde laba muganda we. I would as well like to thank the President, the Speaker of Parliament, the King, members of the 10th and 11th Parliament, my dad Honorable Muhammad Nsereko, Mama wange Mariam Dagiri, Uncle Abi Muchibi, Uncle John Besti, Mr. Ruben Nchibuka, Charles James Senkubugi, Mama wange Sise Namuju, Honorable Karanga, Honorable Alan Siwanyana, Honorable Pamela Kasiu, Alfred Diamond, Kasuku, Taki family, and Richard Mofid Damijo from Nigeria,
We are grateful for all the love and kindness you showed him throughout his life and even in his passing. Maybe I need you to chimucha nga emphasizing. Ngagamba if art singa abantu bali bakola nnyo partnerships mu art singa art tuli wala nnyo. Ba artist bannange bazadde bange abaliyo mwenna mabiga abakulu ba legend ba director mwenna Mr. Charles James Senkubuge, Mwami John Segawa, nsaba tu fostering partnerships. Mukole emizannyo gyammwe gyonna gye mwali mukoze gimaswanku gisobole okubeera film kubaka tuli mu era ya content and streaming content. Once that is done, we shall have honored Honorable's dream of going global. Thank you very much. Abantu abazze tubeyanza nnyo okujja. Sigenda kugera bigambo bingi. Taata wange abadde ayagala mu honoring nga afudde with happiness. Omusajja abadde nga akyogerako nnyo ekyokustickinga to your center. Ekintu ky'oyagala okukola ky'ostickinga nakyo Katonda ajja kuyamba. Dust to dust, ashes to ashes, spirit to spirit. Agenze naye akyali wano. Tweyanza okujja, tweyanza nnyo. All protocols observed. Ladies and gentlemen, my name is Julius Dumba. I want to say a few things. Ekisooka Kubwa nze tubadde abasinga tumuyita Kubwa. Honorable Nsereko onyiizeemu. Omanyi bw'onyiiga bw'ati agamba Julius abantu baleke basiru. Tebategeera bannayuganda basiru. Ekisooka twagala okwebaza era Pastor Bujingo kuba tugenzeyo enfunda nnyingi ne lwe twagenda ettake nga tetunnasimbula. Pastor Bujingo oyo twafukamira n'atusabira. Twagenda ettake nga tetuweza na $5,000,000. Honorable Siso oyo n'abalala Pamela twakozesa sente ezisuka mu $4,000,000 naye tetwagenda naziwera $5,000,000. So Katonda abadde ayagala Kubwa. Ne mbasaba musonyiwe abo bonna abasobeza Kubwa. Pastor Bujingo wali wakiri tunagenda Kanani kubanga yali yamusuubiza nga akyali mulamu. Nti Katonze wendi bonna ne bwe banaakuvaamu ebyokufunikira ozee waffe eri Mukama. Yayagalanga nnyo Katonda. Kubwa yayagalanga nnyo Katonda. Ebyo ebigambo bye bamwogerako simanyi gye mubijja naye ffe ababeera naye tukimanyi. Ayina ebintu byabadde asinga okwagala. Ekimu Pastor Bujingo akyogeddeko lwakuba takyogedde mu depth yakyo. Honorable Nsereko yagezezzaako kijjayo. Kyekya Film City. Yebadde dream ye. Film City ng'ayagala gituuma Nnaalongo maama we. Ng'era anoonya ettaka. Tubadde tujja mu maofiisi ag'enjawulo kubanga ng'oggyeko okuba nti mbadde driver we mbadde muyambi we mu buli kimu. Mu buli kimu. Tuwandiisa amabaluwa ne gajja mu gavumenti. Nga twagala tukole Hollywood ye Uganda. Kato abadde alina okuddayo ettake for another surgery. Naye sente buli ze tubadde tufunawo ng'agamba nedda Julius obulamu bwange busobola okulinda ng'alinganga amanyi nti anaatera okgenda ng'ayagala atuukirize dream eyo. Tubadde tushootinga ne Conrad ono firimu nnyingi weeziri content tubadde tukola mungi nga ateekamu akatono konna kaalina n'ezeddwaliro. Maama Mariam ndagira alina sente ze yamuwa. Namuga akato ku luno nedda nkoyo kuwa sente ng'ozizza mu firimu ne katembawo. Naye zino nyamba ogende okole sajjale. Naye era twafundikira nazo azizizza mu production. Oye Kubwa tusaba kubanga Hollywood ye Uganda egatta bingi, egatta firimu, egatta music. Abadde dreaming ekintu ekinene okukola Hollywood nga abayimbi bajja ne musangawo studios nga muli recordingira ku sente ntono nga mulimu production houses kamera biki byonna nga nyingi ng'ojja ku sente ntono kubanga Uganda tulina content mungi atanaba kuzuukuka. Golaba omutono gwe twakateekako ku platforms ennene
olaba firimu z'Abannayuganda ezisinga zifuuka z'amaanyi. Kati ate bwe tukikolera foundation nga nnungi, gavumenti temutya, tusobola okufuna ssente nga nyingi. Ng'ovuddeko ku ssente, tuzimba ne perception y'eggwanga. It is the art industry ezimba perception. Bino byonna ebirala bizibu naye art industry. Saagala kwogera bingi, njagadde akantu ako nkayiseewo nga deputy speaker right honorable waali neyanzeeki. I thank all of you for coming today, and I thank everyone who has supported my dad. I wish one day one of our family members completes his dreams of Film City, and I'm very happy that he even posted his series before he died. All I know that the Lord is with him right now, and with my late sister Courtney, with also my uncle Waswa. I better hope one day I might see him again in heaven. If I had known he had a sick heart, I would have persuaded him to go to the hospital and complete his surgery. But sadly, one of my sisters isn't here now, Brenda, but she's coming in tomorrow, I think. All I know that I want to continue my dad's legacy. Like I want to create a museum about him, telling everyone about every single thing that he did, like that. All I know that he's with the angels. He died while he was smiling. That one day, one time, we are going to gather here once more and celebrate his death. His life. I would like to say a few things, and that is, I want to celebrate my dad's life instead of mourning him. You guys know my father through different images. You guys know my dad. I'm sorry. You all. I want to say that one thing I want to remember about my dad is that he wasn't a hypocrite. He was true to himself. He was loving, and he had respect for him and dignity. And I don't want to say goodbye to him because that means I might never see him again, but I will. I just want to say that even though he's not here right now, I'm always happy in my heart. I cherish every moment. Natugambanga n'omukwata mu mukono woti nga n'omugamba good morning takukkiriza ayagala ekigambo ekisooka mukamako kibeere Ssaabasajja Kabaka awangaale omuddemu awangaale nnyo. Dati omuntu abadde muntu w'abantu nga abantu bantu kumwe mwenna muzze mwajjanga wano ku makya ssaawa emu ng'akyebase ne mukonkona ne tujja ne tubagulira ne mugamba mwagalaho ne nga tafaayo oba oli muti oba oli muvuzi wa booda oba oli ki ngenda nga tubateeka mu gazebo eyo ne tubatuuza n'ogenda musenge n'omugamba dadi wali wazze okukulaba n'agamba kanzije era abantu mwenna ab'erubaga tufiiriddwa nnyo Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti
eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.